إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Abibitibwa abalungi abakkiriza, nateera tugenda mu maaso n'ekyafaayo ky'abaana ba Isirayiri oluvannyuma lw'okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala abataasiza ku kiwagi saabakaafu Firawuna alayhi la'ana. Abantu bano ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabayingiza mu bulamu obupya obwalimu ebisuubizo eby'amaanyi bye yali yabawa nga bakyali mu kaweefube w'okwenunula ku Firawuna. Nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba ku ntandikwa y'ekyafaayo kya Nabbi Musa alayhi salatu wassalam, ku ntandikwa y'essula ya Qasas, yagamba nti wanuridu an namunna ala alladhina stud'ifu. Naam, aya bwete bwegamba wanuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'imma wa naj'alahum alwarithin wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Ebyali bisuubizo bya Allah subhanahu wa ta'ala byali awa abaana ba Isirayiri, olw'ensonga abaana ba Isirayiri bali ku milla y'obwannabbi, era nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayisa ku lulimi lw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama mu kigambo kye yagamba, era nga tujja kiraba mu maaso mu nsonga ez'enjawulo. Yagamba nti kanat banu Israil tasusuhumul anbiya, abaana ba Isirayiri buli kiseera babeeranga n'ennabbi. Kullama halaka nabiyyun khallafahu nabiyyun akhar, buli nabbi we yafanga nga Allah subhanahu wa ta'ala abawa nabbi omuki omulala. Bal ekiseera kyabangawo nga bannabbi bali basatu mu kiseera kitya, mu kiseera kimu. Nga bw'olaba nti nno mu kiseera kya nabbi Musa alayhi salatu wassalam waliwo nabbi Harun alayhi salatu wassalam. Nga bw'olaba nti nno era mu ngeri emu nga Khadr waali naye teyali bannabbi ba bani Israil. Bidalil Khadr gwe twogerako tujja mulaba ekyafaayo kye mu maaso nga tuli mu kulaba baana ba Isirayiri mu maaso mu kiseera kya Tayhi yatihuna fil ard. Tujja kulaba al-Khadr biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, naye teyali bannabbi ba bani Israil. Kubanga Musa bwe yajja okumusinkana, Musa n'amweyanjulira n'amugamba nti nze Musa. Yamubuuza nti Musa bani Israil, Musa oli ava mu bani Israil? Ko nabbi Musa nti ye. Kitegeeza nti nno bannabbi baaliwo abalala abaali mu bitundu ebiki ebirala. Bannabbi abo abamu Allah yabatubuulira, bannabbi abalala Allah teyakola ki, teyabatubuulira. Nga nabbi Ibrahim bwe yabeerawo, nabbi Lut akola atya? Waali fa amana lahu Lut. Allah bwatu yatugamba mu Qur'an fa amana lahu Lut. Nga bw'ogenda okusiŋŋaana nga Zakariya yaliwo, nga ne Yahya waali, nga ne Isa akola atya? Nga ne Isa waali, n'ebirala bingi mu bannabbi ababeerangawo mu bungi. Naam, tolaba nabbi Daawuda nga waali nga nabbi, nga ne Sulaimaani waali nga nabbi. Naam, wa Daawuda wa Sulaimaana idh yahkumaani fil harth. Daawuda ne Sulaimaani nga balamula ku nsonga z'ennimiro. Naam, mu ngeri y'emu tugambe Zakariya ne Yahya ne Isa bonna nga bakola batya? Nga weebali. N'olwekyo ebisuubizo bya Allah subhanahu wa ta'ala byali birina okubeera nga bituukirira mu baana ba Isirayiri. Allah amaze obbanunula ku musajja ono obulamu bwe bagenda okutandika. Abantu bangi mu ba ahlil kitab, Abayahudi n'Abanasara, ebintu bingi ebikwatagana ku bannabbi baabwe ne biki ebyaddiriraawo ebyakyankalana mu bitabo byabwe, yani bo nga tebakyasobola kutulesinga mazima g'ebyo ddala ebyaliwo. Kiki balina okukola? Balina kudda eriki? Eri Qur'an. Lwaki? Allah yagamba nti inna hadha al-Qur'ana yaqussu ala bani Israil akthara alladhi hum fihi yakhtalifun. Qur'an eno ennyonnyola abaana ba Isirayiri ebintu bingi ku ebyo bye bakola batya? Ku ebyo baawukanamu, bye bakubako empawa n'okutuusa olwaleero. Qur'an kyeramudde ye yali haqiiqa, kyekyo ekyaliwo, kyekyakola kitya? Ekyaliwo. Ekyokulabirako ekyangu mwebyo balina, era kwe baabuulira olubula olw'amaanyi mwe muli amasala g'ekibi ekisikire kye bagamba nti Adamu yayonoona. Ekibi ne kijja nga kigoberera omuntu nga tewali yali ayina kujja atutaase ku kibi ekyo
okujjako okubeera nga Katonda asindika omwana we ajje afiire ku musaalaba abeere nga ajja ku muntu ekibi ekyo ekisikire, era ng'omuntu yenna akkiriza Yesu Kristo oyo omusaayi ogwo ogwayiika ku musaalaba eggologoosa, ogwo omusaayi gwamuggyako ekibi. N'olwekyo omuntu yenna okukkiriza obukkiriza Yesu Kristo kiba kitegeeza nti oyingidde mu redemption, omaze okuyingira mu kuwona, owangudde ensi, kubanga Yesu yawangula ensi n'okufiirira omuntu ku musaalaba. Buli yenna amukkiriza agenda kuyingira mu buwanguzi obwo. Eyo theory weeri ezimbiddwako okuzikirira kw'obuwumbi, sigambye bukadde, kw'obuwumbi bw'abantu ku nzikiriza ey'omusaalaba. baba kuddako buzeri Qur'an, inna hadha al-Qur'ana yaqussu ala bani Israil akthara alladhi hum fihi yakhtalifun. baba kudda Qur'ani katono balisanze bali ku nsobi ennene, bali kubuze obw'amaanyi. Am lam yunabba'u bima fi suhufi Musa, tebafuna ku mawulire agafa ku ebyo ebiri mu Tawrat wa Ibrahim alladhi waffa, biki ebirimu alla taziru waziratun wizra ukhra, mwebyo ebiri mu Tawrat ya Nabbi Musa alayhi salatu wassalam, nga kye kitabo ky'aba bani Israil kye batambulirako ebbanga lyonna okutuusa kujja kw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Oyinza okubuuza ati ate injiri si kitabo ekyetongodde, kiri mulhaq bi at-Tawrat, kitambuliramu ne Tawrat, kubanga Nabbi Isa alayhi salatu wassalam yajja kulamuza amateeka ga Tawrat. Wabula mu injiri mwalimu ebintu byali bitono nnyo, tugenda kubira mu maaso nkyogaziwa wano. Naam, ne kyenjagadde okukoona katupanyiriza okukyerabira kwe kubeera nti Nabbi Isa alayhi salatu wassalam mwebyo Allah biyagamba malaika zibyagamba Maryam nga zimubuulira ku mwana, yagati wa nuallimuhu alkitaba walhikma wattawrata walinjil. Nabbi Isa Allah agenda kumusomesa ki? Agenda kumusomesa Tawrat. Kitegeeza nti injili tezze kujjawo ki? Tezze kujjawo Tawrat, wabulizze okukola ensonga bbiri. Ensonga esooka okuzza ahadi, okuzza obujja, okujjukiza abaana ba Isirayiri ku nabbi oyo agenda okutumbya omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agenda okubaza ku milla ya Ibrahim alayhi salatu wassalam, nga betugenda okubira bino mu maaso. Wano we tuli tuli wagazi, tusaasaanye, tugenda kumala tugende mu kkuba effunda tutambule. Nolwekyo tukoona ku nsonga ez'enjawulo ezigenda okugasa mu ki? Ezigenda okugasa mu maaso biidhnillahi tabaraka wa taala. Kaakati nabbi ono Isa alayhi salatu wassalam yajja kulamuza ki? Kulamuza Tawrat, kubanga Allah byagamba aya eddako yagamba wa anzalna ilayka alkitaba, ate gwe tukussaako ekitabo. Naam, yawunzika ganti wa muhaiminan alayhi, nga kyali kizze kujjirawo ddala sharia yaki ya Tawrat, wa muhaiminan alayhi. Ate yo injil musaddiqa alladhi bayna yadayhi, yali ezze kusaddaqa ebiri mu ki? Ebiri mu Tawrat. Ate yo Qur'an yajja kusaddaqa ebiri mu Tawrat ne injil wa muhaiminan alayhi, ebizze wali luddawa wabbali, musigalemu ekiwafaka ekiri mu Qur'an nga kyekitiikingibwa, ekitawaafasa ekiri mu Qur'an nga tukikkiriza naye nga tetukyeramuzaako. Kitegerekese bulungi? Nga kiwaafaka, nga kikwatagana, okusaddaka, okuwaafaka. Sekaali kirima alaajanye agambye mubaamu obugambo bwetukoonako nga busigadde eri mu lulimi luli, kitekyebeereka kitibwa bwate bwagambye. Naye mu ngeri y'emu bwe mulabye nga tugize nnyo mugira nitubeera nga tugonzaawo insha Allahu taala. Kakati naam, kati wano wennyini ab'ebitiibwa we tuli ku nsonga ya okubeera nti Qur'an ekwata ba bani Israil nebazzayo ku mulamwa omutuufu. Sharia eno tugiraba nga ye yalamuzibwa abantu bonna, bannabbi bonna, nga Allah yagamba nti yahkum biha nabiyuna, bannabbi bonna bazze kulamuza ki? Bazze kulamuza Tawrat. Ne Nabbi Isa yagenda okulamuza, ani agenda okugijjawo? Omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne Qur'an agenda okugijjawo naki? Ne Qur'an. Kitegeeza ki? Nti mu sharia muteeke ebirowoozo ku nsonga n'ab'ebitiibwa. Mu sharia ya Nabbi Isa alayhi salatu wassalam Allah atulaga ne Qur'ani temwalimu kibi kisikire, temwalimu kibi kisikire. Lwaki? Anti Allah atugambye am lam yunabba'u, abo tebamanyi bima fi suhufi Musa, mwebe twawandika mu Tawrat. Naam, biki ebiri mu Tawrat? Alla taziru waziratun wizra ukhra,
omuntu ekibi kye nam tagenda kusikira kibi kya mulala nti ate gundi yasobya n'olwe tugenda kola tutya tagenda kwetikka kikoligo kya muntu wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa yani wetongodde mu bufunze taata musamize goli mulongofu kitawa abeere ku qari jahannam igwe ngoli mu firdaus al ala kitegeka bulungi taata musajja mulongofu omwana kutte kubuli obusamize taata avudde obazimbye amaso bawanuuza bakoze batya kitawa je yawmal qiyama ngazahama basalihina wa hasuna ulaika rafiqa ngato omwana ali luddawa ngali fi qari jahannam ngali ne fir'auna mu jahannam kitegeresa bulungi nolwekyo bwetuli wano wakulu nnyo ensonga eno gitegeere nti bino ebyafaayo byetugenda okutambulirako oba byetuli kati mu kiseera kino okulaba nam bizza abasiraamu okubalaga entegeere entuufu ku bintu byonna ebisiŋŋaanibwa mu bitabo by'abanasara kadhalika eby'abayahudi kyonna kyosiŋŋaanye wano kyekyo Allah yagamba atya wama qataluuhu tebattako nabbi Isa alayhi salatu wassalam wama salabuuhu tebamuteekanko kuki ku musalaba walakin shubbiha lahum kiki twagalawo wano batujja kutuuka waawo saga tugaziwe nam wama qataluuhu tebamuttangako kitegeeza okuwanuuza nti yattibwa n'amaani ennaku 3 nga mufu n'azuukira namukobera ku musaala eyo theory enfu tuli fenna lwaki alhaqu min rabbika fala takunanna min almumtarin amazima gegaliwa gegagaviri Allah subhanahu wa ta'ala tufunanga shakka mu ekyo Allah kyakoze atya kyakugambye mungobera bulungi tayib kakati tutambule sembeze ebirowoozo tusobole okutambula ne babani Israel Allah subhanahu wa ta'ala amaze okubeeranga abasomosa mu nnyanja bavuddeyo kabira nnene nga bw'ogiraba ya qawmu nnene kibinja kinene ky'abantu bwe twala riwaya esinga okubeera eya wansi tulaba nga baali maadha kakadde kamu naye bwe basomose bali mu kizinga ekiyitibwa Siina nam Allah akiyita Saina nam wa shajaratan takhruju min turi Sainaa tambutu bidduhun wa sibghil lil akilin nam kakati ekizinga ekyo olwali kiyitibwa Sinai Peninsula sibe kiri bwe kiyitibwa olwaleero ero linnya lyadda kuva dda era n'olwaleero osiŋŋaana abantu bakyakola shirikiyat nga bakolera ku bintu bino byetulaba ebiri mu kisa za bani Israel bamaze okusomoka ekyo ekizinga wekiri ddungu ekkalu munnayuganda atatukanko mu ddungu lyatasobola kutegeera ne bwaliraba ku TV laysa al-khabar kalmuayana alabyeko ku kyebayita eddungu tafaananga balinyumiza obunyumiza kifo kyotasangamu okujjako akati n'olengera akati akalala okujjako Allah olw'okusaasira kwe alina obufo bw'ateeka bwe twasoma mu geography buyitibwa oasisi nam buba butobazi nga kayinza okuba nkenkananga ebisaawe ebiri eby'omupiira by'osiŋŋaana nga abantu bonna abeetoolodde awo we bakuŋŋaanira ne basalaasalamu obulimiro ogwenako 10 ku 10 ne basimamu obutungulu ne basimamu nakati ne basimamu n'ebintu ebyafaanaganako bwe bityo otherwise ng'ensi yonna ddungu ery'omusenyu n'agayinja n'agasozi eritayitikamu muntu kitegeerekeka kati abaana ba Isirayiri bamaze okusomoka bwe basomoka baatuukira mu kifo ekifaanaganako bwe kityo kikye bajja nakyo abantu abaali basenguka olusenguka lw'okubomba otali lusenguka lwakwetegekera safaari tutwale obukopa obumanyi obuyuuni buno obukaluba obukuwangazaako ekiseera oba okutwala kaama endaggu n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo wabula bakwatakwatamu ebyangungu ebitegenda balemesa kutolontoka misinde kubanga emabega balinayo omuki innakum muttabaun Allah yabuulira nabbi Musa ekigambo mu bulambulukufu yamugamba innakum muttabaun mugenda kukola kugobererwa omulabe amakulu fa asire bagambe bakwate mu bwangu koyina mukoleka kudda okusiba emigugu gola basibe goyo mumuleke nam ne bakwata buli omu kiyasobola okukwata ne batolontoka emisinde bamaze okusomoka bwe basomoka kyekidira mu bulamu bw'omuntu beetaaga ki beetaaga okunywa beetaaga ki beetaaga okulya mulimu abakadde mulimu abaana abato mulimu abalwadde umma kubamu akafaananyi gwe ng'otambuza taatawo ne maamawo ne mukyalawo n'abaanawo basatu bokka toyongerako
mulina mu mmotoka muva Kampala mugera Nairobi mulina muki muyimirira emirundi emeka ogula ku byokulya muyimirira emirundi emeka bitegerekeka kakati bano tebalina ntambula efaanaganako bwetyo bali ku bigere omuntu atambulako kyengana kinga yafunyedde ennyonta kale bwe batuuka bo gwabwe gwakubanja yate nno baali badde abalala ne baana ba Isirayiri ebitonde bisinga ddala okubeera ebizibu nga bw'ogenda okubitegeera yate mu kiseera we tusomera bino nga kyebakola abasiraamu eggazi okikola otya kaka tuli ku basalafu baabwe be bavaamu mbeera ki gye batambulamu ne Nabbi Musa alayhi salatu wassalam batandikirawo okubanja batandikira ku mazzi batandikira kuki ku mazzi Allah agamba atya ani amanyi aya eyo naam twagala aya 2 naam aya esooka nga Nabbi Musa asaba Allah amazzi nga aya eyokubiri abaana ba Isirayiri basaba Nabbi Musa amazzi ezo aya tuzagala nno muzeete mu bulambulukufu ab'ebitiibwa mutwagala eyo weri njagala wetandikira ate aya eyokubiri gyensinga okwagala njagala anagirowoozaako agireete bankulu nnyo njagala anagirowoozaako agireete saate yatezi bwingi bagamba mangi bagambye tuli ku nsonga y'amazzi tuli ku nsonga yaki y'amazzi ne babani Israel وقطعناه 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه جزاك الله خير eno je mbadde nsinga okwagala Allah mwade tawfiq idh istasqahu qaumuhu twiga kimu aye idh istasqahu qaumuhu abantu benga bamubanja amazzi Musa enyonta etutta enyonta ekoletya enyonta etutta kati awo hukum Allah nalyoka mbuli ekyokola wa awhayna ilayhi nambuli ekyokola katwagala ayi jabutereevu nga Nabbi Musa agenze eri Allah amusaba amazzi etandika egambe etya nozo tuli mu suratul Baqara eyokubitali mu Baqara naye esooka eri mu Baqara gyenjagala kati naam wa idh istasqa Musa liqaumihi idh eno dharufiyya mu kiseera kiba kirika kiri muqaddara emabega wadhkur idh jukira mu kiseera naam amakulu jukira mu kiseera Nabbi Musa alayhi salatu wassalam weyagambira Allah subhanahu wa ta'ala tuli fenna kakati idh istasqahu qaumuhu wano Musa agenda okugamba Allah ayeno kitibwa gyatuwadde kiraga nti basooka kumuteeka ku nninga bamuga twagala amazzi watuleese kufa watuleese kuzikirira ennyonta etutta n'alyoka agenda eri Allah subhanahu wa ta'ala amusaba amazzi wa idh istasqa Musa katutulidde ku layini wa idh istasqa Musa liqaumihi mu kiseera Nabbi Musa alayhi salatu wassalam bwe yajja eri Allah n'amugamba nti omulezi wange abantu bange ennyonta ekola etya ebali bubi tugende mu maaso faqul nadrib bi'asaka alhajar Allah n'amugamba yamugamba atya eno aya kitibwa gyasomye erimu wa awhayna ila Musa netumugamba anidrib bi'asaka alhajar wantuyinawo faida yeriwa kasita ani olaba ani naam ejja mu maaso nga waliyo ekikolwa nga kiriki ekikolwa nga kifiilu amr nga kikolwa kyakulagira eno ani erabu ebeera etya bagiyita tafsiriya naam Allah yatuma ababaka anibudu sifir amr anibudu eno ani tobuuzanga ogiyitanga otya tafsiriya Allah n'amugamba kuba omuggo kuki kuba omuggo ku jjinja nakuba omuggo ku jjinja bwe yakuba omuggo ku jjinja kyekyaddirira Allah gan fanfajarat minhu 12 ayna ejjinja lino bwe yalikubako omuggo njagala mutunuulira ekigambo Allah kyakozesa banga Allah tugamba ebigambo bino tusawwale kissa zino tuzirabe tubenga abazikola batya abazirabako fanfajarat nezitulika nezitulika okutulika kutegedde nga bw'oyinza omuntu omwana abadde ali awo nedda omuntu abadde ali awo waliwo pipe y'amazzi omwana geregwa n'agimenya kikyekola ayo pressure evaayo kyekigambo ge makulu atafujir al infijar kwe kwabika tafujir kwe kuba bomu naam kakati amazzi ne gatuuka gatulika
mu buli nsonda mu buli kanyomero mu bunyomero bwaki naye nga ziri nga gali ameka nga gali zaali ensolo 12 kati ensolo ezo 12 zifukumuka amazzi ndoza lulimi kati olutuufu otujja bulungi ku gundi nga zifukumuka amazzi tuyigawo kiwano tuyigawo ekisookera ddala nti ejjinja lyali jjinja ddene ddala so tolowooza ng'olwazi lwaki olw'ensonga nti nno abaana ba Isirayiri bano Allah yatulaga nti qad alima kullu unasin mashrabahum buli muntu Allah naamulaga wanywa ng'anywera ku ki wano wetugenda kati ku pointi ey'okubiri pointi esoose tugirabye abaana ba Isirayiri bwe baamala okusomoka kye baasooka okubanja gaali mazzi Allah n'agabawa bw'agabawa nabbi Musa agabawadde nga tebannaganywa n'asooka abakassama Allah gati waqatta'naahum maadha 12 asbaatan umama n'alyoka abateekullamu maadha kabira 12 kabira zino 12 be baana ba Yaqub 12 era be bayitibwa asbaat ne bannabbi ababavaamu asbaat 12 zaali kabira 12 baabanu Yusuf balina ensolo eyaabwe baabanu Binyamin balina ensolo eyaabwe baabanu Yahudha balina ensolo eyaabwe baabanu ani bonna balina ensolo eyaabwe ensolo eno togisuubira mazzi kutonyerera eyo miliyoni kumpi gwanga ddamba kitegeeza evaamu amazzi nga manene nga mangi nejjinja liyakubako lyali ddene nga gazi nnyo Allah liteekateeka weeriryawo tuli fenna ekyamagero ekyali ku jjinja lino kwe kubeera nti lyatambulanga nabo buli wonna we baabeeranga bonna we baazuukukiranga ku makyanga weeriryawo we baabuzibizanga ng'ejjinja weeriryawo kubanga ge gagenda okubeera amazzi gaabwe okumala ebbanga eddene okutuusa banayingira Baitul Maqdis okumala emyaka mingi ng'amazzi gaabwe gyeki gyejjinja eryo tuli fenna ab'ebitiibwa bwe tuli wano mu kiseera kino tulabanga abaana ba Isirayiri nabbi Musa alayhi salatu wassalam abakutuddemu ebiki abakutuddemu ebibinja ebinja bino yabiteeka ku baana ba Yaqub abaana ba Yaqub baali bameka baali 12 mujjukira inni ra'aytu 11 kawkaba naam buli woolaba nawo tuyiga faida endala faida eno eyinza okubeera nga y'abayizi amakulu kyotawulidde ng'omanya nti kyabayizi kyabawalimu naam ayinza nti sibitegedde byagira ng'omanya nti kyabaki ng'omanya nti kyabawalimu bw'olaba erinnya eriri mansuubu nga liza oluvannyuma lwa adad liza oluvannyuma lw'omuwendo ng'omanya erabu yayo ebeera ki ebeera tamyiz naam ebeera ki inni ra'aytu 11 kyekiddirirawo kawkaba bwe bakubuuza erabu ya kawkaba ogamba ki ogamba tamyiz naam 12 asbaatan umama asbaata kyeki ebeera ki ebeera tamyiz kitegeka bulungi wahakadha tayib sekaali kitegerekesa ekyo jazakallahu khairan kakati abantu bano bamaze okubeera nga bafuna amazzi ge banywa era mu ngeri y'emu kitwale nti bali miliyoni emu nga narrative esinga okubeera common bwetulaga singa abantu bano tuzizi tonotono kitegeeza nti kigenda batwalira ebbanga ddene buli muntu okufuna ekyokola kitya ekyokunywa naye galina kubanga nsolo y'amaanyi efukumuka amazzi mangi ng'amazzi ago gamala bulungi nnyo abantu abangi okubeera nga bagakozesa bagafuna mu kaseera akafunda ennyo bonna basobola okubeera nga bafuna kuba kaseera ka bwetaavu eri buli omu Allah gandi waqatta'naahum 12 asbaatan umama banu Yusuf banu Binyamin banu Lawi yo yani naam gwe bayita bano ani Leo naam Binyamin yani gwe bayita Benjamin era nga tuyimiddeko wano katunga betuli nti wano tuli mu ntandikwa mu kubaga safari y'omusomo guno kino kikulu okubeera nga tukitegeera kyekiri wanno ne bwe tukitwalirako eddakiika 3 kya mugaso nnyo okubeera ng'omuntu akitegeera Qur'ani ab'ebitiibwa teyajja kulimbisa kintu kyonna kyali mu bitabo ebyakulembera nga kyalimu nga kituufu kitegereka wabula mu ngeri y'ennamula bwe libeera tteeka nga tulina etteeka mu Qur'ani nga teririye ng'eri tteeka ddala liri etteeka lirekebwa ne twala eriri mu ki mu Qur'ani kaakati mulimu ebintu nga sinnamula wabula nga amawulire buwulire nga maki nga amawulire gano for example bwe tulaba Musa mu Qur'ani
ne tulaba mu bayibuli oba mu bitabo by'abantu bali byonna ebibawandiise nga tulabayo Moses, tumulimbise tusobole okukolawo enjawulo wakati waffe nabo, tugabe Moses teyali mubaka wa Allah tabaraka wa taala? Aljawaabu la. Tayib, singa akyuka erinnya ffe tumuyita Musa, bo ne bamuyita Moses, tutakallafe tugambe nti oyo Moses ffe tumumanyi, ffe tumanyi Musa? Mungoberera? Aljawaabu la. Moses tumunywezaawo nti nabbi wa Allah tabaraka wa taala kubanga ye Musa. Kitegerekeka? Bali bamuyisani, bamuyise madha Yasu wa bamuyise Jesus. Tetumuyigana ffe Jesus tetumumanyi. Ffe tumuyise nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Ekaya neryawo teri mukubeera nti bali bamuyise Yesu, bali bamuyise Jesus. Wabula enzikiriza gye bayina ku ye ekwatagana enzikiriza eri mu Qur'an. Bwekwata n'enzikiriza eri mu Qur'an alhamdulillah, bweyawukana ey'enzikiriza gye twawukanako. Mungoberera by'ebitiibwa, kubanga okukyukakyuka kw'amannya la yu'athir, kasa kibeera nga amannya geego amakulu, kasa kibeera nga amakulu ageetegeezebwa mu muntu oyo geego nga lirinnya bunnya. Kitegereka? Nga bw'olaba nti singa oli omwenge aguyita spirit, si gwe mwoyo, oli n'amuyita waraji, si bwe kiri? Ffe tumenyekane nnamula tuga nti oguyise mwoyo negutamiiza nti uli haramu. Tuli ffenna ogw'omwoyo muki? Ogw'omwoyo mufu. Oguyise kyamaani negutamiiza nti mufu, kyamaani mufu. Nga tuga kyamaani mufu. Kakati wano bannange wakulu nnyo. Lwaki? Waliwo ebintu bingi ng'ebintu bino tubiwulira nga n'abakatoliki babyogera, tubiwulira nga n'aba protestant babyogera, tubiwulira nga n'abalokole babyogera. Bw'otulya tubyogeddeko mu njogera y'okuhaka mathala linnya oba ekintu nti kyaliyo ng'okiwulira bali bakyogera, tuli ffenna tugamba nti ekitegeeza batuufu. Kubanga wano tukola hikaya, tukubuulira ekyaliwo nga ne Qur'an ekinywezaawo, nga ne Qur'an ekikola etya? Ekinywezaawo. Bino nno bigenda n'ebintu bingi. Mwawo bannabbi bye tusuubira okulaba mu safaari yaffe, tusuubira okulaba nabbi ayitibwa Yusha ibn Nun. Tali mu Qur'an, wabula alimu nga Allah tamwogedde erinnya nga bwe yamwogera ku swat madha Kahf. Naam, omuvubuka yali atambula ne nabbi Musa alayhi salatu wassalam bagenda okusiikana Khidr. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadithi eri Bukhari amwogera erinnya nti Yusha ibn Nun. Tamam, Yusha ibn Nun yani bamuyitanga batya oba bamuyita batya mu bitabo by'abagundi bali bamuyita Joshua. Bwe tugamba Joshua ekitegeeza ddiini yaabwe entuufu, lino linnya lya muntu. Tuli ffenna lino linnya lya tetuli kunzikiriza, tuli ku linnya lya muntu. Kategerekese bulungi? Waliwo ayitibwa Irimiya. Irimiya yali nabbi, bamuyita batya? Yeremiya. Waliwo ayitibwa Diniyal, bamuyita Danieri. N'abalala bafaanaganako bwe batyo, abamu bajjira mu sunna, abalala bali mu taarikhi waba ulama. Kitegeeka bulungi? N'olwekyo ebintu bye tugenda okukoonako mubaamu ebintu naddala tuyinza okulaba ebifo. Waliwo akayimba ke bayimba akakwata ku Babiloni. Naam, bwe twogera ku Babiloni tuga nti Babila, tuga nti ekifo kiyitibwa Babiloni. Tuga nti Babiloni tuwulira ekifo kiri bakiyita, oba tuga nti kino ekifo kiyitibwa bakiyita Yerusaalemu. Naam, tuga nti ekitegeeza tuli mu kukola hikaya ku ebyo ebyasiŋŋaanibwa mu bitabo byabwe nga mwebiri mu Qur'an, kubanga ffe byaffe bye tukulaga version ya Qur'an ate nga yentuufu. Bwe tutuuka ne bifaanaganya erinnya oba kifo oba muntu oba ekyafaayo ekyaliwo tetukirimbisa, ate tekitegeeza tuteekinga enzikiriza y'obukaafiiri esiŋŋaanibwa eri bw'owulira abayita erinnya eryo mu mpita gye tugiyiseemu. Kitegeese bannange, tiwabadde wakulu okuyimirirrawokko. Naam, kaakati ab'ebitiibwa, we tuli wano tulabye nga nabbi w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amaze okubeera nga abantu bano abateekulamu emiteeko. Allah tugambye nti waba'athna minhum 12 naqiba. Kiki yakola mu buli kabira nga bw'ajawuddemu, era yalondamu omuntu mu basajja bye yali alabamu obulungi n'obulongoofu n'okubeera nga agwanira obukulembeze mu bantu abo. Kabira ya batabani ba Yusufu, nabbi Yusufu waali lataliwo, yafadda myaka 600 egiyise. Tayib, Binyamin muganda wa nabbi Yusufu waali nedda taliwo, naye abaana abamuvaamu abatadde mu kabira emu, abaana abaava mu Yahudha, naam, bamuyita Yuda. Naam, abaava mu Yahudha sibuto eyo olunyiriri olwo n'agenda ng'alunamu abasajja abalongoofu, abasajja bamanyimu obulungi, abasajja Allah kyaga nti waba'athna minhum 12 naqiba. Eno sura ki? Eno surati Al-Maida. Egyo emirimu 3 tugiraba nabbi Musa alayhi salatu wassalam ng'agikola ku ntandikwa.
omulimu ogusooka abafunidde amaki amazzi, omulimu ogwokubiri abakoze eki abateekuluddemu mu zikabira zaabwe, omulimu ogwokusatu abalonzeemu abanene mubo. Aya tuziwulidde zonna ku nsonga ezo. Naam, tayib. Kakati abantu bano okubeera nti Allah amaze obbawa embeera eyo okubalondamu okwo bigenda koma ku mazzi? Aljawaabu la, tebigenda koma ku mazzi. Beetaaga okulya, beetaaga ekisiikirize, beetaaga okulya era babanja, beetaaga ekisiikirize ezaali badde nga ziweema, beetaaga okulya n'ekisiikirize. Babanja Nabbi Musa alayhi salatu wassalam kubanga gwe mukama waffe. Tulina 12 ejjinja, tulina 12 tulina ejjinja, tulirabako ensolo 12 ez'amaanyi, bujjinja eggazi epitirivu, kubanga ekigendererwa buli muntu aleke kunyigiriza mulala. Era baali tebakkirizibwa kukubamu ntabbiri oba 10 n'ogenda ku ewali abalala. Allah qad alima kullu unasin mashrabahum, buli muntu amanyi waalina okunywa, buli omu ku kinywero kye tavaawo. Tulabyewo 12 ne tulabanga bafunye ebika 12. Ebika bino bivudde mu baana ba Yaqubu alayhi salatu wassalam, 11 kawkaba. Naam. Era mu ngeri y'emu nabbi abajjeemu abakungu bameka 12. Omulimu gwabwe mulimo ki? Abo ababiri be basinkana Nabbi Musa alayhi salatu wassalam n'abatuusaako be yeetaaga ne babituusa mu bantu baabwe. Kitegerekese yenkola gye tuyinza okuyita decentralization. Naam, ti omukulu alina gy'ayinza obutatuuka n'ateekayo abaki, n'ateekayo abasigiri. Bantu bangi nabbi anaabakhaataba atya bamuwulire buli kimu kyonna, kyava abakendeeza ku muwendo ne okubatemaatemamu mu zikabira zino, era mu ngeri emu n'abateekamu abakulembeze. Kitegereka? Kakati mu ngeri y'emu basaba emmere. Naam. Awo ku Yusufu walabidde gundi 11 ye 12. Yusufu yali 12, emunyenye 11. Ani 12 yali Yusufu. Inni ra'aytu 11 kawkaba nga yasjuduna lahu, bamuvunnamira. Okuvunna kuno okuvunnama okw'ekirooto kuyina amakulu g'okumukulembeza n'omugulumiza. Kitegese bulungi kuvunnama kwa kirooto. Ate mu ngeri y'emu 12 yani ye Nabbi Yusufu alayhi salatu yennyini kabwejungira. Kitegerekese? Kakati ki Allah kye yakola? Allah agamba nti wa anzalna alaykumul ghamama. Naam, ayigamita bweto bwegamba wa dhallalna alaykumul ghamama wa nazzalna alaykumul manna wassalwa. Allah kyava abasiza al ghamam biringanga ebiri naye nga si biri bino binyine ebya bulijjo. Tuli fenna Allah gadi wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u kal ghamam. Aya bweto bwegamba samaa'u bil ghamam wa nuzila al malaikatu tanzila. Ghamam ezo si bire byennyini wabula kintu kifaanana ng'ebire kyekyabeerangawo nga kibikisa abantu bano buli we baabeeranga nga bali mu kisiikirize, buli we baabeeranga nga bali mu kisiikirize, kubanga eddungu abalimanyi lirimu ebbugumu ppitirivu. Beetaaga esigiri balinganga abali mu nju kubanga tebannatuuka gye balaga gye bagenda okusobola okustakarra. Balina safaari ya myaka na myaka nga tebannatuuka gye bagenda. N'olwekyo Allah subhanahu wa birahmatihi n'abawa ekintu ekyo al-ghamam nga kibisiikiriza buli ne bakola batya. Wa nazzalna alaykumul manna wassalwa. Allah n'abawa al-man efaananga omubisi gw'enjuki. Ebyo mubeeru omubisi gw'enjuki naddala abalimu oluwarabu olwo oluyisirayiri kye bayita omubisi gw'enjuki kyakulya kya kitiibwa nnyo. Ndowooza mukiraba n'olwaleero abawangaaliddemu. Omubisi gw'enjuki ekimu ku bintu ebisinga okubeera eby'ebiti, era akikwata bw'ati n'agulya ng'alinganga alyaki emmere ate ng'afa obuwoomi. So nate muneke yaffe bannayuganda omubisi gw'enjuki tetugusobola gulya mu ndya efaanaganako bwetyo. Kati Allah yagubawa n'abawa alman gw'embisi gw'enjuki ogwo bawulaba kati gufaanana ng'omubisi gw'enjuki. Wassalwa, salwa kyeki? Kinyonyi. Ekinyonyi ekyo kifaananira ddala nga enkwale, kifaananira ddala nga enkwale, kiyitibwa quail. Era bw'ogenda salwa kyekiyitibwa quail. Quail kyeki? Yenkwale mu Luganda. Naye nga emmere eyo eva waggulu nebakkako ne bagirya ng'eri jahiz nga tebamenyese n'akamu n'akeddagala. Allah abawadde amazzi, Allah abawadde emmere, Allah abawadde ekisiikirize. Tuli fenna we tugenda okutandikirawo biidhni mawla jalla wa ala. Waffaqa Allahu al-jamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillah.